Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako olwaleero njagala tulabe enfumba gy'ofumbamu enkoko mu nfumba eno gy'ogenda okulaba. Tutandike beera ng'olongoosa enkoko bulungi. Bw'omala ogirongoosa teeka esseffuliya ku kyoto, teeka mu butto nga bw'olaba. Butto wakyamuka funa bukulovuzi buyitibwa kulovuzi obwo buteekemu nga bw'olabye. N'oluvannyuma oteekemu obutungulu. Obutungulu bw'omala obuteekamu n'olaba nga butandiikiriza okuva mu kkala gye bulimu, teekamu galiki ne galiki mukulu nnyo okubeera ng'omuteekamu. Tuli mu kufumba nkoko mu nfumba eno gy'ogenda okulaba. Bw'omala teekamu ennyaanya, teekamu ennyaanya zaffe, beera ng'otabulamu. Kyenkola ky'oba okola, ogenda kufuna enkoko mu nfumba eno gy'ogenda okulaba egenda kuba ng'ekuwoomera. Bw'onaaba ogifumbye bw'oti nga bw'olaba. Bw'omala teekamu kaloti, osobola omukola bw'otyo nga bwe mukoze. Muteekemu. Bw'omala okuteekamu kaloti teekamuko ku tuzzi, oteekeddwa okusiika nga bw'oteekamuko ku tuzzi, ekyo tokyerabira. Kati leeta enkoko yaffe yiyo, beera ng'ogiteekamu. Enkoko zino ziba ŋŋonvu, zanguwa okujja. Kati beera ng'ogitabulamu ng'ogitaddemu mu birungo byaffe nga bw'olaba. Gitabulemu, gitabulemu. Kati bw'omala leeta green pepper, beera ng'oteekamu green pepper mulungi nnyo. Ofune ka rosemary, rosemary bw'oba omulina nako teekamu nga bw'olabye. Oteekemu asimati, asimati teekamu ka asimati wamu ne ka Royco. Tukozesezza wayero ow'enkoko yennyini gwe tukozesezza. Oteekemu n'akanzaali ke tuyita simba. Royco ne asimati teekamu wayero olw'ensonga nti oyo yabeera ow'enkoko. Tekiba kirungi ate kuddira ow'ennyama n'omuteeka mu nkoko. Ekitegeeza obeera olwanyisa enkoko efuuke ennyama. N'olwekyo yero yagenda mu nkoko. Toweerabira munnyo. Omunnyo gulina okunoga bulungi nnyo mu nkoko ng'oyagala ekuwoomere. Kalozime era ko kalungi nnyo, beera ng'okateekamu. Kati enva zaffe oziraba tuli mu kusiika. Kati enkoko zino ziba zigonda. Teekamu kasupu k'osobodde gwe koolaba, muli basatu muli bana, teekamu kasupu ako akagenda okubeera nga kajja bamala. Olwo kati nga bw'olabako kasupu ziba zisobola bulungi nnyo okujja n'oggyako ne mulya. Muba nga muli batono, muba muli bagimukko, osobola okuteekamu amazzi. Kisinziira bameka bagenda oziryako ye supu gw'oteekamu, olw'ensonga nti zino z'enkoko ez'omu kibuga ze tuyita ez'ennyama ziba zigonda, zanguwa okujja. Kati nga bw'olaba enva zaffe bwe zityo bwe zifaananye. Enva ezo zigenda kubeera mpoomu nnyo. Ekikulu kya byonna omunnyo gunoge. Ebiseera ebisinga enkoko eyo ewooma nnyo ng'omunnyo gunoze bulungi. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mubeere bulungi, mweraba.